نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. ثم أصلي وأسلم على مثل التمام محمد وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. وبعد، فيا أعزائي في الله، أوصيكم بتقوى الله كما يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، دائما أمتند ملونجا مجه قسقل قتند ونواجتي والله جل جلاله nyini kutugabirira mu mbeera yonna, nyini kutuwa byonna bye twetaaga mu bulamu buno, abanga tugabiridde Allah mu buli mbeera yonna ey'akanyigo na mu buli mbeera yonna ennungi gye tuli, omukkiriza daiman eri Allah we abamusiimu eri ebyo byamuweebwa. So mu mbeera efaanaganako bwetyo tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala obulyawo okututeeka mu baddu be bakyawadde chansi y'okubeerawo, nga mu kugikuwaako ne mu kugikuwa kwange kyakwetazaamu kimu, kukola byonna bitegeeza kyengera kyakuwadde. Akaseera kano tukakozese, Allah kyakatuwadde. Mukadde wange ndaba mpuliriza, okyayina qiima, okyayina ekyengera ky'obulamu akyabukuwadde Allah, naye sata'arif qiimata alhaya, ojja kutegeera nti ddala walina ekyengera kye bayita bulamu. Olunaku Allah lwali kusuza mu kabuli awo olusookera ddala, lujja okutegeera ti ekyamazima mbadde n'ekyengera kye Allah. Naye mu kaseera ako muganda wange, mukadde wange ndaba mpuliriza, bw'onaabyejjusaamu mu kaseera ako bigenda kuba tebiyamba. Ma tanfa'uka nadam, okwejjusaako tekugenda kuseetulako kigere kyonna mu maaso, oba tekugenda kwongera ku ebyo by'ogenze nabyo mu maaso ga Allah. Bal omugezi mu bagezi ayina kukola ssaawa zino nga kaseera k'okumusinkana Allah tekannatuuka. Kubanga lwaki? Akyatuwadde obulamu Allah, tubukozese mu nkozesa entuufu. Kyengera kye Allah akituwadde tukikozese mu nkozesa entuufu. Oba olyawo n'okumwebaza Allah mu buli mbeera yonna. Oli mulamu, ku mubiri gwo tekuliiko kiyungo kyonna kifu. Kam minhum, bameka mu bo nga Allah batadde ku duniya naye nga tebawera ku mibiri gyabwe. Naam, maaso Allah kyagakuwadde abamu tebagalina, amagulu Allah kyagakuwadde abamu tebagalina, emikono Allah kyagikuwadde abamu tebagalina. Mwebaze Allah tabaraka wa ta'ala mu buli mbeera yonna. Falidhan akhi alkarim, zirako okusaba mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebyengera n'emirembe bibeere gyali. Kyannaku mu byennaku okuluzibya olunaku nga tumusaaliddeko, kubanga yafaayo nnyo mu kulwanirira eddiini yaffe, yafaayo nnyo mu kulwanirira eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Oba olyawo mu kifaananyi ky'olabika essaawa zino yaliye. So nga mu mbeera efaanaganako bwetyo kiba kyannaku okuluzibya nga tumusaaliddeko nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. So wakitiibwa Allah asse ebyengera n'emirembe ku ye n'eri famire ye na buli yenna
alimugoberera ila qiyam as-saa. Bakadde bange ab'ebitiibwa, mwoyo gwange najammwe daiman tulamiriganwa kutya kitiibwa Allah, kubanga huwa al-hadaf, yensonga yokka limalla azza wa jal, lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yatonda ekitonde kibayita muntu namajinni. Allah tutonda mu mbeera y'okutegeeza obumu bwe. Wama khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Allah teyakola majinni n'abantu okujjako yatukola olwansonga emu, likai na'buduhu, tumusinze Allah. So bakadde bange ab'ebitiibwa, nkukubiriza nga bwe nneekubiriza mu buli mbeera yonna gy'osanze ku dduniya eno, kolerera mu nsonga emu yakusiimisa yakutonda Allah wo. Ebirala byonna binajja luvannyuma, kubanga lwaki? Yenna asiimisa eri ebyo byonna ebikoleddwa ye Allah. So mu buli mbeera yonna, ku byokola byonna mugonoonyamu okusiimisibwa ye Allah, kubanga lwaki? Yalina empeera yaffe nnene esinga bonna gye baagala okuwa, ala wahiya aljanna. Ate nga ffenna tunoonya jjana ye Allah tabaraka wa ta'ala. So mu mbeera efaanaganako bwetyo, asiimisibwa ye Allah. Ofangayo nnyo nenfangayo nnyo, ne tukola mu mbeera byonna ebitegeeza eddiini ye Allah, tugende omumusisinkana nga tuli mbaddu be abasiimu. Bakadde bange ab'ebitiibwa, nja kutandika ne aya w'ekitiibwa Allah mu budde obufunda. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Isra, wala taquf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Bakadde bange ab'ebitiibwa, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu bufunze, tugenda kwejjukanyako ku kye tuyita as-sidq oba amazima. Mazima gano geetaagisa mu buli mbeera yonna eri abdun min ibadihi, muddu mbaddu be Allah. Yenna omukkiriza mu bulamu bwo, si bigambo by'ofulumya. Bakadde bange ab'ebitiibwa, si bigambo by'ofulumya. Bakadde bange ab'ebitiibwa, si mbeera yakusabiramu Allah. Mu buli mbeera yonna gy'olimu, kitegeeza gwe kukozesa mazima. Jalla jalaaluhu agantu wala taquf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula. محديث بك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. محديث بك محمد صلى الله عليه وسلم ناتتجيز أنت إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. سبكد بانغا بيبتيوا توينين بيدا جتو تامبوليدم مبلم وفه oboolyawo nga tulina ebigambo bye twagala okufulumya abatuli ku lusegere bawulire, mu mbeera emu oba endala tubasanyuse, naye gye buva yonna alina okusanyusibwa mu mbeera y'ebigambo byaffe bye twatula abanga ali omu ye Allah. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها. الله جل جلاله أتكبرز وكوغر مزم من ربنا كفري الله كفانغ الله تتواغزانغكو كوغر بليمبا ندى. دائما من صفات الرسول
ومن أخلاقه ممبسا زنبك محمد صلى الله عليه وسلم مبتندو بيه يسانغاتيا مك محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا يلمو جزوا مزمة الواتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن مك محمد صلى الله عليه وسلم دائما الله يمتولي تدا ngachakula bidako kirungi jetuli kitegeeza nti byonna byakola mu mbegere etegeeza eddiini eno nga bikkakatako nze naawe okubikola. So mu bitendo bye mu mpisa z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali mwogezi w'amazima mu buli mbeera yonna. Nagaye mukadde wange ndaba mpuliriza si mu kwogerako abange be tusanyusa si be batuufu b'okusanyusa mu bigambo byaffe. Asanyusibwa ali omu Allah. Yogera amazima kubanga mazima gakaawa naye googere agenda okukusiima ye Allah. Mu mbeera y'okulamula mu nnamula yonna gye tulamulamu abange twetaagisaamu amazima. Mu mbeera y'okutuulako wansi osaba Allah kyonna ky'omusaba twetaagisaamu amazima. Tuubu ila Allah tawbatan nasuha. Ani ayinza obbikakasa nti ddala yeenenyeza Allah mu mbeera y'okukakasa nti ddala mwenenyeza kimwenenyeza sigenda kukiddamu nga takozesezza mazima. So mu buli mbeera yonna gye tutambuliramu mu dduniya eno tutegeeza kuba na mazima buli kintu kyonna kye tukola. So waqulil haqqu min rabbikum, tugera amazima okuva eri Allah. Faman shaa falyu'min, ababyagadde bakkirize. Waman shaa falyakfur, awulira nga tebimunyumidde tetukuyinaako buzibu bigaane. Naye akaseera kagenda kutuuka omusisinkane Allah. So bakadde bange ndaba mpuliriza baka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam abuuzibwa ku bigenda okusinga okuyingiza abaana Adamu omu muliro. Mu byo yagamba olulimi. Twatula nnyo ebigambo ne tufulumya ebigambo mu mbeera y'okuba nti twagala kusanyusa batwetoolodde. Ne bino bitegeere, man kathura kalaamuhu, buli wooyitiriza ebigambo byo kathura akhtaa'uk, n'ensobi zo ziyitirira. Buli muddu yenna ayitiriza ebigambo bye n'ensobi ziyitirira. So bino bitegeere muganda wange ndaba mpuliriza. Yogera byonna by'oyogera naye yawmun minal ayyam, lunaku lugenda kukya mu nnaku agenda bikubuuzaako Allah. Wallahi nti olunaku Allah lwagenda okukusirisa ayogeze ebiyungo byo mu mbeera y'okuba nti akaddako bye birina okwogera amazima ku byonna bye wajja okukola mu dduniya eno. Wallahi Allah agenda kukusirisa ayogeze ekiyungo kyo kye bayita lulimi mu mbeera y'okuba nti kijjayo amazima gonna ge wakola ku dduniya kuno. Kubanga lwaki wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamah kitaban yalqahu manshura. Mu bufunze nnyinza okukayita ka memory card akalikodinga byonna by'okola obikola mu mbeera yonna gy'oyagala, obikola byonna mu mbeera gy'owulira gy'oyagala. Naye Allah jalla jalaaluhu ajja kukuteerawo yawma alqiyama nga kitaaban yalqaahu manshura. Allah gamba nti ya Muhammad iqra kitaabak, genda okutunuulira ku mbeera yonna mu bulamu bwonna bwe wawangaala n'emyaka gye wawangaala ku dduniya. Allah akuteereddewo olutimbe agamba nti raba kuva ku myaka gino ne bwegiti. Akhil karim, ng'ebigambo ebiyita ku lulimi lwo naawe kennyini okakasa nti ddala kimalira okubanga ŋŋenda gye ŋŋenda.
so akhil karimu andaba mpuliriza as-sidq okwogera kye bayita amazima mbakayaga nti yahdi ila albirr buli yenna ayogera amazima gakutwala eri kirungi ate obulungi bukutwala eri mpeera ennene ffenna gye twetaaga mu bulamu buno ala wahiya aljanna ejja nayo wekitiibwa allah tabaraka wa taala kubanga ffenna mu bulamu buno gye twetaaga abange tutudde wansi tumusabye allah abange tuzuukuseeko ekiro tumusabye allah golowooza kiki ekituyimusa ekiro ku mwendo ogw'ekiro abantu beebasi nomutegeza allah wo nti ya rab allah wange ensonga eno egaanye allah wange kino kikalubye allah wange kino ne kino n'obitegeza allah wo olinayo ensonga endala lwaki okikola abange tunoonya bulamu bulungi wano na luvannyuma naye kuno tekuli bulamu bulungi okuggyako obulungi buli mu maaso ge allah soba ow'amazima mu bigambo byo by'oyogera akhil karim leka kwogera bigambo byonna kwagala kusanyusa baliwo nedda muganda wange si yenkola so mukadde wange ndaba mpuliriza ebigambo tubyogere nga tusanyusa allah kyekituufu kubanga ayina okusanyusibwa mu byonna bye twogera ye allah lwaki otuula wansi n'okwata emboozi neggwako naye nga bw'otuula mu mboozi gy'onyumizza temuliimu kigambo kituufu abanga kadde ako k'okozesa agenda kukakubuuzaako allah n'ebigambo by'ofulumya so bakadde bange ab'ebitiibwa kadde wange ndaba mpuliriza byonna bye twogera tukakase nti ddala bitegeeza allah waffe kwatibwa allah ensonyi okulaba mu mbeera y'okuba nti otudde wootudde otandise emboozi yo paka bweggwako nga wallahi temuliimu kituufu na kimu abanga amazima la yazaalu rajul tayinza kuba musajja nga yasdiq ayogera mazima musajja mwogezi w'amazima hatta yuktabu inda allahi siddiqa kiseera katuuka n'omanyikibwa mu maaso ge allah n'owandiikibwayo ng'omusajja ow'amazima miskiin gwani muhammad abdullah allah nakuwandiika mu maaso ge ga nti omuddu ono muddu wange ddala ayogera amazima so bakadde bange ab'ebitiibwa mu mbeera yonna gy'oli mukitegeeza mazima mukadde wange ndaba mpuliriza mu bulamuzi bwo bwonna kitegeezaamu mazima man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humu adh-dhalimun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون abange ebitendo byonna byojjowulira mu bulamuzi bwo allah bwakyakuwadde abange atuwa ebitiibwa ye allah inna al arda lillah ensi ya allah yurithuha man yashau min ibadihi agiwa bayagadde mu baddu be mukadde wange ndaba mpuliriza mu bulamuzi bwo abanga akulembera ye allah abanga akulembera ye allah lwaki jalla jalaaluhu ye mulamuzi ow'oku ntikko bw'abanga asobola okukozesa amazima mu bulamuzi bwe man ana wa man ant nzaani gwani so mukadde wange ndaba mpuliriza yenna yeetantala n'olamulira ku bitali ebyo allah bye yassa mu mbeera y'okuba nti oyina kyoyagala oyisaawo nga tolamulidde ku mazima laga nti fa ulaika humu adh-dhalimun oba mubalyazaamaanya wulira ekitendo allah kye yateeka ku balyazaamaanya ga nti wama lidh-dhalimina min ansad tibali balyazaamaanya bakufuna mutaasa yauma alqiyama فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون abange mukadde wange ndaba mpulira bikunyumira kubanga allah ebitendo byajja amenya nga mwogwa abange mu mbeera yonna mwe tuli mu bitiibwa byonna allah byatuwadde
abange twetaagamu amazima mu mbeera zaffe zonna, mu mbeera zaffe zonna. Nagambye si mu bigambo byo, abange si mu bigambo. Omukkiriza yenna ebigambo byo biba biwoomu nga ddala bitegeeza ekyo kyafulumya. Abange si muguzi k'oyo agula. Ebintu bibaamu amazima nti sate eno nagigula 10. Bwenti ne bwenti bwe tugenda okutundagana. Lwaki tukozesa erinnya lya Allah mu mbeera y'okuba nti tulimba naye nga tuyisaawo bye tuyisaawo? Abange si taata si mwana ku muzadde we, si muzadde ku mwana we. Mukadde wange ndaba mpuliriza. Mu buli mbeera zaffe zonna twetaagamu amazima. Muzadde ku mwana we, kola ddala amazima hakuuku z'omwana ono ozimuwe. So mu mbeera efaanagana ku bwetyo bakadde bange ab'ebitiibwa, mu buli mbeera zaffe zonna ze tutambuliramu, mu buli mbeera zaffe zonna mwe tutambulira twetaagamu amazima. Lwaki? Abanga akaseera k'olina agenda kakubuuzaako Allah mu mbeera y'okuba nti wakakozesa mu nkozesa etaali ntuufu. Ogenda mumusisinkana otya Allah wo? Wallahi ogenda mumusisinkana otya Allah wo ng'ebigambo byo tebyali birungi eri abatuuze. Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abuuza basahaba be nti mumanyi omwavulu nkupe? Ya Rasulallah, man la dirhama lah wala mata. Gutumanyi ng'omwavulu nkupe yoyo atalina dirham yadde ebyobugagga nga ku nsi kuno tolinaako. Era nedda, mwavulu nkupe muwulirize, yenna agenda okusisinkana Allah. وقد شتم هذا ضرب هذا أكل مال هذا ظلم هذا. mu mbeera efaanaganako bwetyo oli wamuvuma, wali emaali ye, wamulyazaamaanya mu mbeera emu oba endala. Abange bakadde bange ab'ebitiibwa, mukadde wange ndaba mpuliriza, bitegeeza eddiini yo ng'obikoze ddala ebitegeeza eddiini yo, nga bwe bisobola okusuula emabega eddiini yo nga ddala okolera ddala ebigisuula emabega. Mukadde wange ndaba mpuliriza, la yazaalu rajul, tayinza kuba musajja nga yakdhib, alimba, nga gwe mu limboozi yonna gy'oleeta ogireeta kusanyusa bantu, ogireeta kuyisaawo kikyo. Mu butuufu buli kyoyogerako kyonna kya bulimba. Abanga akaseera katuuka n'akuwandiika mu maaso ge Allah ng'omulimba miskin, Allah n'akuwandiika mu maaso ge ng'omuddu omulimba. Akhil karim, bikunyumira, tebikoma okwo kokka. Wallahi kino nkikakasa ate era nga kye kituufu. Omuddu yenna buli weweeteeka mu mbeera y'okuba nti olimba, mu bigambo byo, mu nnamulayo, mu bikolwa byo, tayimu etuuka nga ne bw'ojja n'amazima teri agenda kukkiririzamu. Wallahi. Kubanga lwaki? Bakulinako ekitende ekibi nti omuddu oyo ekyamazima bw'ajja n'amawulire gonna ne bwe gaba matuufu, wallahi bakulimbisa. Naye ensonga ki? Olw'ekitendo kiri kye bakumanyiiko. Nabwe kityo bakadde bange ab'ebitiibwa, mukadde wange ndaba mpuliriza, mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali lubaawo lulungi gye tuli.
yali kyakulabirako kirungi gye tuli. Abange yali nsonga nnene eriyo eddiini yaffe. Byonna ebitegeeza eddiini eno wallahi yatuukiriza. Kubanga lwaki ma yantiqu anil hawa. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma yantiqu anil hawa. Tayina bye yayogera byonna ng'asinziira kwagala kwe. In huwa illa wahyun yuha. Buli bwalinga bubaka obwassibwanga bututuukeko. Wallahi ma yantiqu anil hawa. Oyimbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali asobola okugambawo okugattawo ebibyo byayagala mu mbeera emu oba endala, naye ekyo teyakikola. Mu kuvaawo kwe n'atugamba nti fa alaykum bisunnati, mwekwate ku nkola yange. Mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naga nti kana sadiqan, yali mwogezi w'amazima mu buli mbeera yonna. Abaquraish bamala okuzimba ekisenge kya Kaaba, kyali kizeemu olunyanfa kyagala kugwa, ne bakizimba. Ne badda mu mbeera y'oku ani agenda okuteeka ejjinja erya bbulaaka mu kifo kyalyo, ng'ebikawo ebiri mu mbeera y'emu byonna biga nti ffe abalina okuteeka ejjinja lino mu kifo kyalyo. Hatta kaadu yataqataluun, ne batuuka ekiseera nga balwanagana. Fi man yadaa alhajari alaswada fi makaani, ani agenda okuteeka ejjinja lino mu kifo kyalyo. Naye omu ku bo abaga nti nedda, bange ebyokulwanagana tusooke tubireke. Njagala kukulaga mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam weteeke mu kifaananyi ky'olimu. Omu ku bo abaga nti abange ebyokulwanagana tubikoleki, tubireke. Naye tulinde omusajja agenda okusooka okuyingira mu masjidi, agenda tulamula kwani alina okusitula ejjinja lino aliteeke mu kifo kyalyo. Baba bali awo batudde babivuddeko. Wallahi eyajja okuyingira masjidi eyali yasooka wallahi yali mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naye mu bimu kyenjagaddemu abasajja bano bye baatenda nabyo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bamala omulaba ng'asembedde azze, kuba bonna babivaako naga nti yenna asooka okuyingira masjidi yagenda otutulamula kwani agenda okusitula ejjinja lino aliteeke mu kifo ekyalyo. Wallahi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aba yakatuukawo bw'ati, sajja nabaga nti haadha aminun, musajja oyo w'amazima. Yadde ng'abamu baali tebamwagala naye ebitendo baali babimumanyiko. Si mu mbeera y'okuba nti tannatumwa, si mu buli mbeera yakuba nti amaze otutumibwa. Wallahi mu mbeera gye yalimu mu buvubuka bwe ne mu bukadde bwe nga Allah amutaddeko ekitendo ky'okuba nti afuuse omutume omubaka, wallahi kana sadiqan, yali mwogezi w'amazima. Omusajja baga nti haadha aminun, mutuufu oyo w'amazima, radinaahu, tumusiimye atulamule. Olina osobola okutuuka mu nkuyanja y'abantu nga balina ensonga ebalemeredde, naga nti okusinziira oyo bwazze akati tusiimye atulamule. Abanga olinayo akaseera ako osobola okutuula mu nsonga abasajja ne baga nti kati kazituddemu ziwedde. Olina woosobola okutuula. Abanga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali lubaawo olulungi gye tuli. Kiki ekitukozesa byonna bye twagala nga si Allah byagala?
mukadde wange ndaba mpuliriza kigambo mazima kya bbeeyi, kigambo mazima kya bbeeyi. Kuba mwakafaananyi ng'olina wootudde naye ng'abali mu background eno baga nti nedda yaddo yazituddemu, situyina bya mazima ge tugenda kufuna. Abange tukozesezza bubi ebitiibwa Allah byatuwadde, abange tukozesezza bubi ebyengera Allah byatuwadde, naye mu mbeera ki li ajali manafii dunya, kufunamu ya duniya wano nokozesa obubi ekyengera Allah kyakuwadde ne lwa nsonga ya sente zitututte. Ne bino mbikakasa wallahi yawmun min al ayyam, naku mu nnaku ogenda mumusinkana Allah wo. Mukadde wange ndaba mpuliriza, akaseera mu biseera ogenda mumusinkana Allah wo. Abange tukozesa amazima mu buli mbeera yonna. Mulamuzi siraba lwaki olamulira gajaba ma anzala Allah. Abange yenna alina omukozi gwakozesa, lwaki oteekawo embeera etali y'amazima? Kigambo mukozi, kigambo mukozi, kigambo mukozi. Abange ogenda mumusinkana otya Allah nga wamulyaza amaanya, tewamuwa huquuqu ze. Ago gonna geetaaga mazima. Abange muzadde wange ndaba mpuliriza, mukadde wange ndaba mpuliriza, olina ezzadde ly'abaana wayita Muhammad Qasim n'abaana bo beebo, naye amasomero mwe basomera siga Busiraamu. Ogenda mumunyumiza otya Allah ng'otuuse mu maaso ge mu mbeera y'okumulaga nti akuwadde ezzadde, naye ng'ekigambo kye bayita ddiini ye Allah obusiraamu bwabwe tebalina kye babumanyiko. Abange ogenda baddawa yawma alqiyama, mazima gakubuze mu baana bo, mazima gakubuze mu baana bo, wallahi amazima gakubuze. So mu mbeera efaanaganako bwetyo akhil karim, muganda wange ndaba mpuliriza, byonna mu buli mbeera mwe tuwangaalira si kusaba Allah. Tumusaba Allah daiman, tuyina bitugaaniddeko. N'amazambi g'okola nnyina genkola, bal insanu ala nafsihi basira, muddu yenna yemanyi. Oyina by'okola nnyina byenkola. Abange mbeera mu mbeera etegeeza okutuulako okwo wansi nomugeegeza Allah nti ya Rabb, Allah wange kino nkikola naye nzize gy'oli, nzirukiddeko gy'oli, binsusseeko. Allah wange bwe nzinga buganye. Shabab, yenna shab ali eyo mutegeeze Allah, Allah wange bwe nzinga buganye. Ne kakati nzize mu maaso go Allah mu mazima nkakasa Allah wange nti kino sigenda kukiddira. Ekyo tuyita tawbatan nasuha. Mu buli mbeera yonna tutegeezebwamu mazima, mu buli mbeera yonna tutegeezebwamu mazima. Kubanga lwaki? Kuntum khayra umma. Bino tetugenda kulekerawo kubibagamba, tugenda bibagamba daiman, tugenda bibategeeza ebbanga lyonna. Lwaki? Mbaka Allah jalla jalaaluhu yagaa nti kuntum khayra umma, mwe kibiina kirungi. Ukhrijat linnas, Allah kyeyajjayo eri abantu nga ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah. Allah yatujjayo nga tulagira mpisa nnungi, nga tuziiza n'abantu empisa embi. Ate ne Allah waffe ne tumukkiriza. Mu buli mbeera yonna situjja gaana kubibagamba. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min. Abanga awulira nga bimunyumidde akkirize, ne waman sha'a falyakfur. Awulira nga tebinyuma, tebijja mu bwongo bwo, tebikunyumira nga babyogera, falyakfur. Siraamu situkuyinaako obuzibu, kola byonna by'oyagala, naye
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون روزانتي الله يبس تكلبا رنت روزانتي الله تكلبا والله يكلبا روزانتي الله تكليكو نما يؤخرهم الله بالندي كريزا مكسيرا كالي الله جند كوريندي كريزا مكسيرا كالي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كسيرا كوغنا مسين كان الله ينّي يكرون تلزكم متيكاغي ينّي يكرون تلزم مبيري تجزو بسلام مبنو وغنا مسين كان الله والله أكتيك متفانا نيشام زبي غنا مبوز يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله وانجي دachon تيك مبيرين ونغاكو الدنيا النالين دبا سوازنون دبا السدبا يا رب قالت أتتك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى بغيباتو يباكو لرانغا متيكا غفي بغيباتو يباكو لرانغا بيتواغلا نوبيرا بيرا سو وكذلك اليوم تنسى نورو عليرو ويرا بيدوا سو تولي باكو بابولي لرا ممبيري مو بيندلا abange kozesa ebyengera Allah byakuwadde mu butuufu bwabyo abange kozesa ebyengera Allah byakuwadde mu butuufu bwayo abange kozesa ebyengera Allah byakuwadde mu butuufu bwabyo mu mbeera yonna etegeeza eddiini yo mu mbeera yonna etegeeza obusiraamu bwo mu mbeera yonna etegeeza Allah wo mu mbeera yonna etegeeza abantu b'owangaala nabo mu mbeera yonna etegeeza m'owangaalira mu kitundu ng'ebikunyumyako birungi kirabika kitya okutambulirako gy'otambulidde mu mbeera etali ya bulijjo nga mugagga w'okukyalo mugagga w'okukyalo oyo mugagga w'okukyalo alina empisa embi sanze akakiiko ya rab obasanze boogera ku ggwe era nti omugagga oyo empisa ze mu butuufu nvundu omugagga oyo enneeyisa gye yeeyisaamu mu butuufu si y'amazima omugagga oyo enneeyisa ye si nnungi boogera ku ggwe njagala ombuulira owulira otya ng'obasanze mu kaseera ako bali ku ggwe abange ogenda musisinkana otya Allah mu mbeera eyo mukadde wange ndaba mpuliriza byonna mu byengera Allah byakuwadde mu bitiibwa Allah byakuwadde mu mbeera yonna Allah gyakusituliddemu tegeeza byonna ebitegeeza eddiini yo akhil karim tegeeza byonna ebitegeeza eddiini yo ng'ogoberera ekigambo kye twagambye mazima banga amazima tegali mu kwogera kwokka amazima tegali mu kwogera kwokka mu bufuzi mwoli Allah bwakyakuwadde obufuzi bwa famire yo obufuzi Allah bwakyakuwadde ku kitundu gwe imaamu w'ekyalo abange kitegeeza kukozesa mazima eri b'okulembera fuzi Allah bwakyakuwadde mu kifo kyonna mwakutadde kitegeeza kukozesa mazima mu bufuzi bwonna Allah bwakuwadde mu mbeera yonna mwoli abange byonna bitegeeza kukozesa mazima tegali mu kwogera kimu min sifaati almuminin kimu ku bitonde ku bitendo by'omukkiriza mukkiriza yenna mu bigambo bye mu bikolwa bye kitegeeza mazima so akhil karimu andaba mpuliriza muganda wange andaba mpuliriza abange kyetuyita mazima kya bbeeyi kyetuyita mazima kya bbeeyi mu mbeera yonna mwoli mu mbeera yonna Allah mwakutadde mu ddaala lyonna Allah mwakusitulidde kitegeeza mazima
si mu bigambo byo, si mu bikolwa byo, si mu buli mbeera yonna. Abange yonna yeetaagisa mu mazima. Kubanga lwaki akaseera kagenda kutuuka Allah akubuuze ku mbeera zo zonna. Kullukum ra'i. Bakaga nti ffenna tuli balunzi. Sajja oli mulunzi eri famire yo, ne mu bulunzi bw'olina kitegeeza kukozesa mazima eri mukyalawo n'abaana bo. Basiibe enjala nga sente Allah azikuwadde. Abange ogenda munnyonnyola otya Allah. Bave mu bulamu buno obw'ensi ng'eddiini tebagisomye. Ogenda munnyonnyola otya Allah nga tewali wa mazima eri famire yo. Abange yenna omukulembeze mu bufuzi Allah bw'akyakuwadde, oli mulunzi eri ebo bw'ofuga oba bw'okulembera. Genda munnyonnyola otya Allah mu nfuga gye wafugamu bonna be wafuga nga tegaali mazima. So annaba mpuliriza mukadde wange ow'ekitiibwa, tufube nnyo mu buli mbeera zaffe zonna, emma bigambo bikolwa, nga tutegeezaamu ensonga enkulu ey'okuba n'amazima mu buli mbeera yonna. Oboolyawo Allah jalla jalaaluhu lwagenda okututeerawo obufulumiro mu bulamu buno, ate era ng'ekikulu kya byonna tunoonya bulamu bulungi kuno ku dduniya na bulamu bulungi ku nkomerero. Naye byonna birina ye Allah ebbanga lye tunaamala nga tubimutegeezezza mu mazima. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.